أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ga Allah subhanahu wa ta'ala matenda majjuvu gonna oyo Allah jalla jalaluhu abungeza nga fenna oba oliawo waliwo alabye nti budduse, waliwo alabye nti bwaluddewo dda, wandibadde bwazibye dda, wa ghayru dhalika n'ebifaanaganako bwe bityo. Naye ye mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba ateekateeka entambula y'enjuba okuziba kw'obudde n'okukya kwabwo, yamanyi process Allah jalla jalaaluhu mwayisa ekimu ku byo. Gwe gwawadde ekirungi mwebaze, naawe gwe bitatambulidde bulungi bw'otaddaawo kwenakuwaza na kwekubagiza kuga nti nze Mungu tampadde, wabula kyakulondeddewo Allah subhanahu wa ta'ala kyandibanga kye kisinga obulungi abaffe gy'oli. Abdul Aziz Bukenya Kimirante, nzaaliwo akawungezi ka leero kulaba nga tutambula ffenna mu mulimu gw'okwejjukanya ku bigambo bya Allah, ate mmwe abali eyo naffe abali eno nga bwe twerekereza ne tusaddaaka kyonna kye tusobola okusaddaaka tukisaddaake, olw'ensonga ti guno gwe gumu ku mirimu egitununula mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. So buli we tumwerabira Allah jalla jalaaluhu naye tatufaako ng'atuta edduniya ng'agitukwasaamu akaseera, bw'emala otukuba n'etuzza east west nga tutereera nga tuga nti kati Allah gyali, kubanga gwe ne bwodde eno nodda eri enkomerero olina okudda gyali Allah. Mutegeeze nti mukama wange Allah waliwo ebiganye, ate ye bw'omutegeeza ng'amanya nti omuddu wange oba omuzaana wange kati ategedde nti Allah yaliko amasannyalaze, awo bw'otebenkerawo ye nga Allah akuwa akusumulula. So weeteeketeeke ojje esimu yo osaddaake. Wakati mu kusaddaaka ky'ogenda okusaddaaka okakase nti towa Abdul Aziz, wabula owa Allah wo wakati mu kwongera okuzitoya minzaani yo. Mukkirize nga sinnagenda ku kye tugenda kwejjukanyako lwaleero, nsooke kubasomera nnamba za simu kw'oyita okusaddaaka. Beerako abo abakulembera olwaleero. Gwa Airtel nyiga star M856 mwenda hash onyige OK star M856 mwenda hash nyiga OK. Bajja kusaba merchant kotekawo 43 42 98 sembyayo mwenda 43 42 98 sembyayo mwenda onyige OK. Bajja kusaba amount tekawo mwendo goyagala okusaddaaka 10,000 20,000 15,000 omutwalo 2,500 emitwalo 10 bwamaliza nyiga OK. Bajja kusaba reference tekawo erinnya lyo, tekawo gwoweerayo, tekawo ensonga yo gy'oweerayo mu maaso ga Allah. Oluvannyuma yingiza mu pin code y'essimu yo, ky'oweereza kigenda kujja butereevu wano mu Salam Charity Foundation. Gwe owa MTN nyiga star M656 star 3 hash onyige OK star M656 star 3 hash nyiga OK. Bajja kusaba merchant code, awo ku merchant code tekawo 31 58
65 3 5 65 bw'omaliriza nyiga okay bajja kubuuza kyoyagala okukozesa mobile money kiki gwolondeko option ya mobile money oluvannyuma yingizaamu omuwendo gw'oyagala okusaddaaka teekamu reference yo oba ensonga yo lwaki owaayo oba amannya go oluvannyuma oteekemu pin code y'essimu yo kyoweereza kigenda kujja butereevu wano mu Salam Charity Foundation. Njagala kulaba kubakulembedde olunaku olwaleero biidhnillahi subhanahu wa ta'ala mu kwerekereza gwe gambye wa Airtel nyiga star M856 onyige okay bajja kusaba merchant code teekawo 43 42 98 sembyayo 9 43 42 98 osembyeyo 9 bw'omaliriza onyiga okay bajja kusaba amount au amount teekawo omwendo gw'oyagala okusaddaaka 10 12 15 umutwalo 2 5 mitwalo 10 kyonna gwe oyingiza pin code y'essimu yo kyoweereza kijja kujja butereevu wano mu Salam Charity Foundation. Allah subhanahu wa ta'ala mu Surat Taha aya ey'ekikumi23 n'ey'ekikumi24 Allah alina ebigambo byatujjukiza. Qaala yagamba Allah mu Qur'an nga era alagira ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'din aduw ba'dukum li ba'din aduw yannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala ayongerako Allah an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka kansoke nkomao au Allah subhanahu wa ta'ala yali alagira bojjuke Allah amulabula ku ganti mwembiriri Allah sabusi na liba buli omu mulabe wa munne mulabe wa shaitan okola byetayagala nayo mulabewo ekulabankanya egezeeko kulaba nga ekkozesa yo byeyagala ekujje ku Allah subhanahu wa ta'ala naye Allah aga nti fa imma yatiyannakum minni huda okulungamizibwa okugenda okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala nga kujja eri ababiri bano naye faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa agenda okugoberera okulungamya okwo Allah kwagenda omuwa fala yadhillu tagenda kubula mu mbeera yonna mu bulamu bwagenda ekyonna Allah jalla waala akigamba Adamu alayhi salatu wassalam wakati mu shaitan okakasa Allah jalla jalaaluhu tyaa okungobongobera nange siganye ngenda naye la ughwiyannahum ajma'in sina nange gwe ngenda kuleka nga ayimiridde buli okolako obulumbaganyi olwaleero wewetegereza ensonga ezituleetedde okuva ku Allah ddala abantu okwerabira Allah subhanahu wa ta'ala kale swala mmeka ezikuyiseeko leero kuba nayisha ewedde atannagisaala teekateeka ogisaale naye gwe weebuze swala mmeka ezikuyiseeko leero ng'ozirese oyagadde kale osomye ku Qur'ani emirundi emeka kale okozeyo ku ibada ki ey'enjawulo gyoga nti bwakeeredde nange nnyina ibada yange gyenga nti Allah wange yo ibada ngikoze eriwa
kale weetemeeteme mwolabe gwe mu lunaku lwo Allah omujjukidde emirundi emeka naye jjukira Allah atulabula naga ba'dukum li ba'din adu buli omu naye faman tabi'a hudaya aligoberera okuluŋŋamya Allah kwagenda ottuwa oba Allah kwe yatuwa fala yadhillu oyo tajja kubula mu bulamu bwe tajja kuva ku Allah tajja kulekayo kukola bya Allah lwaki ali kukuluŋŋamizibwa Allah kwe yamuwa kyolwa mu aya eyaddako wansi Allah agamba waman a'rada an dhikri n'oyo yenna alyesuulirayo ogwa naggamba aliva ku biragiro byaffe aliva ku kusomesebwa kwaffe aliva ku kuluŋŋamya kwaffe alyerabira Allah alikola ebibye nga tatunuulidde bya Allah fa inna lahu ma'ishatan dhanka Allah tajja kwegoba naawe akulinze mu kkoona ma'ishatan dhanka obulamu ye bwagenda okukwatamu akalubye olwaleero twewaana bingi byonna ebitambula leero mbadde nyinako weni nga tulina emboozi gye tunyumya ebadde social omu ku ffe tubadde nabo n'agaa nti guno omulembe tetukyakaayana ne bwe kiba kikimu bibiri ne waba mukyala waka n'agaa nti nze nkooye entambula afuna passport ya 25 ng'agenda akuba kyeyo ne mubuuza gwolowooza mu kugenda okukuba ekyeyo tugenda mu bulungi oba wano ensi emala tukubamu buswanyu wano bwe kukubamu obuswanyu bwayo omagamaga bwetukudyo ne ku kkono kivaamu ng'oyitamu ng'ogenda Allah amaze bukalubya wano waliwo abawangaliddewo nga tagendangako ku kyeyo naye ng'ennyonyi azirinnye ng'azirina ssente wano mu Uganda nga wazikoledde wano kakati ma'ishatan dhanka obulamu obwakanyigo Allah okukwatamu Allah okuggala buli soosi gy'obadde ojjamu Allah okuggyako eddembe gwe lyobadde weeyagaliramu kyategeeza wano lwaki gwe naawe bwe weetunulatunulamu weebuuza byokola nga biri ku kuluŋŋamya kwe oba kuluŋŋamizibwa kwe nga tobiraba lwaki ma'ishatan dhanka tejje lwaki esente teziikubule school fees wabona lwaki takuteeke ku bunkenke nam ku mulimu gy'ogenda mu kibuga gy'okeera ku makya lwaki toveeyo nga tolina yadde omutwalo ma'ishatan dhanka obulamu Allah ajja bukalubya ewaka wakutame ku mulimu wakutame mu kkubo wakutame emikwano gikutame buli kimu ma'ishatan dhanka ojja kuwangaala nga onyigirizibwa kakati ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية Allah atunokolerayo n'atumenyera mu aya eyo halan embeera manittaba huda oyo agoberedde okuluŋŋamizibwa kwa Allah hudahu omuntu bw'agoberera okuluŋŋamizibwa kwa Allah ku mateeka ga Allah ebisigadde byonna bigonda nam era ogenda kubeera fi tibil haya mu bulamu obujjudde akawoowo mu bulamu obulungi ma'ishatan empangaala eyeegombesa buli muntu yenna gy'ogenda okuwangaaliramu kyova yakinokolayo Allah faman
ittaba hudaya yenna aligoberera okulungamya Allah kwagenda okumuwa oba Allah kwe yatuwa mu Qur'ani fala yadhillu wala yashqa, oyo tajja kubula, tagenda kuwangalirako mu bulamu bwa kanyigo, tagenda kufuna kusoomoozebwa olwaleero kwe tufuna. Ekyo Allah yali akireetera nabbi Adamu alayhi salatu wassalamu na Ibilisi, naye tebyakoma ku bo naffe bitukwata. Kakati bwe weekuumira awo n'ogoberera okulungamizibwa kwa Allah, tugendeko mu suratu Nahali aya 97. Allah agamba ki? Man amila salihan, omuntu akola obulungi oba akola emirimu emirungi, min dhakarin, mwami, au untha, oba mukyala, wa huwa mu'min, ngakkiriza nti Allah ye buli kimu, yaga nti fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba. Allah akiyita na kuzuukiza, agenda muzuukiriza obulamu obulungi obutaliimu kusoomooza, obutaliimu kunyigirizibwa, obutaliimu kulookeera, obutaliimu kuba mimiro. Allah agenda kusikiriza, agenda kuteerawo obulamu hayatan tayyiba, obulamu obulungi. Kati gwe alina kyakaaba olwaleero, weebuuze, oli mwabo abakola obulungi eri Allah? Mwami oba mukyala, omulimu nga guno guzze gwa kusaddaaka, baga nti kwata ku kyolina waayo mu kkubo lya Allah, kimala kitono kitya kinene kitagwe waayo. Oli mwabo abaga kampeeyo kyennyina. Min dhakarin, mwami au untha, oba mukyala, n'agamba wa huwa mu'min, ngakkiriza agoberera okulungamizibwa kwa Allah kwe yatuwa mu Qur'an, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Allah agenda mmuteerawo obulamu nga masavu, ate n'okwokya nga gekola ki? Gookya. Naga nti walanajziyannahum ajrahum, Allah n'empeera yaabwe agenda kugibawa bi ahsan, ng'esingira ddala ma kaanu ya'maluun, nga nzito okusinga ku kye baali bakola. Nti owaayo 1000 n'osanga empeera mu maaso ga Allah nga ya mutwalo, owaayo 1,000 n'osanga empeera mu maaso ga Allah nga ya 10,000, owaayo 10,000 n'osanga empeera mu maaso ga Allah nga ya kakadde, owaayo akakadde n'osanga empeera mu maaso ga Allah nga ya kawumbi, owaayo akawumbi n'osanga empeera mu maaso ga Allah nga ya trillion. Nam bi ahsan ma kaanu ya'maluun, nga nzito okusinga ne kwekyo kye baakola. Naye jjukira mu aya eyo Allah agambye falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, Allah agenda kuteerawo obulamu obulungi obw'okugoberera. Tuli ffenna obwogenda okuwangaaliramu. walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kaanu ya'maluun. Kakati gwe buli alina wooli ng'okaaba, weebuuze nkolaganayo n'omutonzi wo yeeri etya? Abaffe ku bye yatulagira okugoberera ogoberera. Abaffe oyinayo kyokola naawe kyasinziirako ga nti omuntu ono kamuwa obulamu obulungi, kubanga man amila salihan, afunayo kyeyeekwata n'akikola. Laga nti nze Allah kanneekwate kino kojja okuntwalira.
min dhakarin au untha bwe weekwata esaddaaka ogaye nti eyo yo ebirala byonna bigaana naye saddaaka nanywera nayo min dhakarin au untha omwami oba omukyala emirimu gya Allah tegiriiko mwami yekka tegiriiko mukyala yekka nedda ffenna naga nti falanuhyiyannahu hayatan tayyiba agenda kukuteera agenda kukuzuukiriza obulamu obulungi era ebyo gwe n'obiwulira n'otafunayo ibaada gye weekwata kuga nti eno kanjikole ku lwa Allah entaasa okuwangaala mu bulamu obubi entaasa okuwangaalira mu nnaku entaasa okuwangaala nga ndookeera entaasa okuwangaala nga nkuba emimiro falanuhyiyannahu hayatan tayyiba ani ateetaaga bulamu bulungi bw'obeeyo ng'oli ku salaamu ng'obulamu obulungi tobwagala ngako era nga gw'ogamba yo contented n'ekyo ky'oli olwaleero gwe totawaana kubaako ibaada gye weekwata totawaana kubaako mulimu mulungi gwe weekwata totawaana esegedde bw'alinyigamu ku swiki bw'ati Allah katono ojja kuzuukuka ogugumukoga kati Allah mwetaaga ogenda okudda nga bingi by'olina okumalirizawo beera mu abo abalina kye beekutte nyiga star gwa MTN M65 star 3 hash onige okay star M65 star 3 hash nyiga okay nja kusaba Abdul Majid agenda kunzirizaawo naye ndowooza kantandike n'aba Airtel n'aba MTN nga bajja owa Airtel nyiga star M85 star 9 hash onige okay star M85 star 9 hash nyiga okay bajja kusaba merchant code teekawo 43 42 98 sembyayo 9 43 42 98 sembyayo 9 ayagala obulamu obulungi gwatabwagala tutawaana bw'omaliriza nyiga okay bajja kusaba bajja kusaba reference ensonga yo giteekewo yingiza mpin code y'essimu ekyoweza kigenda kujja butereevu wano mu Salaam Charity Foundation gwe owa MTN gwe ng'endako owa MTN gwe ng'endako nyiga star M65 star 3 hash onige okay star M65 star 3 hash nyiga okay bajja kusaba merchant code ku merchant code teekawo 3 58 65 58 65 bw'omaliriza nyiga okay bajja kusaba amount kwa amount teekawo omuwendo gw'oyagala okusaddaaka abaffe 1,000 2,000 5,000 mutwalo 2 5 bw'omaliriza nyiga okay bajja kusaba reference teekawo erinnya lyo teekawo ensonga yo yingiza mu pin code y'essimu ekyoweza kigenda kujja butereevu wano mu Salaam Charity Foundation Hajati Asha ate Mbabazi yakyakulembedde olwaleero n'emitwalo gya Uganda 2 anoonya bulamu bulungi Allah kubumuwanga masavu naawe atulaba okyasobola okufuuka ensonga ebaako saddaaka gy'okola Allah tabaraka wa taala nasinzira ku ekyo nakuteerawo obulamu abaffe obulungi obulamu obulungi tewali atabwegomba gwe omuzigo gw'olimu togukooye okubanga muyina luumu emu gwe n'omwami n'abaana mwenna musulaawo mwerabiriza bwerabiriza mu kuzuukuka zuukuka mangu abaana nga tebannaba okooyeewo nkakasa okooye okutambuza ebigere okooye
okubanga toyina mulimu, okooye okubanga toyingiza, okooye embeera y'okubanga gwe banno buli we batuula ne baba baagala emitwalo 2 toli mbawaayo, okooye byonna bimenye. Naye mulimu ogwo kyobola Allah agamba nti man amila salihan, ogwo gumu gwokka. Oli mwami oba oli mukyala, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, Allah ajja kuwa obulamu obulungi mu nsi. Ffenna wano tewali ateegomba kuwangaalira mu bulamu bulungi. Ne bwaba mwana wo olwaliro ne tumubuuza, Maimuna oyagala owangaala otya, ogenda okulaba nga ebintu byonna byamenya byonna, wallahi bibazza mu bulamu bulungi. So bino ebya Allah subhanahu wa ta'ala yentabiro gy'okoma bikola n'okwagala n'obbiwa obudde, yentabiro ya Allah okutereereza obulamu. Kyankaddemu gy'okoma byagala n'obbiwa obudde, yentabiro ya Allah subhanahu wa ta'ala okutereereza obulamu. Tewali ateegomba bulamu bulungi. Era buli we bukkalubako owulira ng'ozitoowereddwa n'okyuka n'odda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Baako ibada gye weekwata ogende nti eyo Allah nze ku lulwo gwe mulimu gwange gwe nnonze omulungi, Allah ntereereza obulamu. Gwolooza Allah ffenna ottuwa akendeera? La. Ate ne bw'atumma teyeeyongerako, ate ne bw'atuwa takendeera, okuggyako nga bwennyika empiso mu nnyanja n'ogijjayo bw'oti amazzi agajjirako, ffenna nga tugaggawadde. Tugenda mu kuwummulamuko katono. Nja kukusaba goberera enkola eyo, erinnya lyo libeere ku abo abatuuse. Katukomewo, tovaawo. Eno ye Salam TV. One by one makes a bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future. YPA Goats Farming Project bakuguliddewo oluggi olw'okugaggawala okuyita mu kulunda embuzi. Balina embuzi ez'olulyo nga zikula mu myezi 6 n'ofuna amagoba. Bakusomesa n'ofuna amagezi ag'ekikugu ku kutandikawo faamu y'embuzi n'ennunda ey'omulembe, kw'ogatta endiisa n'enzijanjaba. Balina ensigo z'omuddo omulungi ogukuza embuzi amangu. Gw'alina ekirooto ky'okulunda embuzi, jangu mu YPA tukutaasa okufiirwa. Tusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa e Rubaga okulira n'enkulungo ya Kabaka ku kizimbe kya YPA Building oba Nansana Naluvule. Tukubireko ku noti 7 noti 3 noti 34 oba noti 774 313 551 ye YPA Goats Farming Project. YPA. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, baby don't know. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable.
eno ye Salam TV. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmi sanakumu amama dhal jalali wal ikram. Allah tumwebaza jalla wa ala oyo nanyini buyinza mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala atukolera enteekateeka zonna Allah subhanahu wa ta'ala okulaba nga mbutuufu tuwangaala nga tuli balamu. Kakati nze kyenkusaba gwe ali awo nga tonnatuuka tonnaba kubaako saddaaka gyokola mu butuufu oba wallahi weeryazaamaanyizza nga omuntu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ebyetaago wallahi byetulina bingi, naye ekibuuzo kisigala kiri nti oba omuntu ategeera atya Allah we subhanahu wa ta'ala. Allah bw'omala okumutegeera obeeko engeri ey'enjawulo gy'otuuka okumpi naye. Bw'omala okutuuka okumpi naye ng'osembedde eri Allah subhanahu wa ta'ala, naye olusembera nga lwa mulimu mulungi. Nze lwe nsinga okwagala nga lwa mulimu mulungi, omulimu ogwo omulungi nga naawe kw'onaasinziira n'osaba Allah subhanahu wa ta'ala n'omugamba nti ayi Allah nyamba nfune ABCD, nga wallahi kyabulamu bulungi. Bw'onaaba tokikoze mu bulamu bwo kusembera eri Allah bi'amalin salih, n'omulimu omulungi ogukusembeza eri Allah nga naawe okkiriza ati gwokola gwa Allah, wallahi ojja kumaliriza nga obulamu bwekutte bwakanyigo, naye nga tomanyi lwaki obulamu bukalubyeko, nga gwolowooza nti owangaala mu mbeera yakulaba nga ggwe bw'oyagala kuwangaala. Omanyi tulina embeera mbu obulamu butambula nga bwe nabubala yenjogera. Bw'obeeramu n'enkola ya obulamu butambula nga bwe nabubala, wakati mu kutambula nga bwe wabubala ye Allah akulinze mu kkoona katono nnyaanyige switch button, bw'amala ojjenyiga Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi obulamu bukyuka mu ddakiika. Era abo bangi tubalabyeko nga kanu fi hayatin tayyiba, nga obulamu bwe yalimu bwali bulungi, era mu kuba nti obulamu bwe bwali bulungi Allah n'amukyusizaamu katono n'agwa mu bulamu ki maishatan banka, mu bulamu obwakanyigo, empangaala ey'okunyigirizibwa, empangaala
ey'okuwangaala nga gw'olaba nti tokyalina ssuubi gye mba nkigattiramu nga tokyalina ssuubi wakati mu kuggwamu essuubi Allah subhanahu wa ta'ala n'akuleka n'owangaala nga wallahi you're hopeless, toyina ssuubi. Naye nga walinako omukisa chance ewangaalira ku mulimu omulungi omulongoofu, Allah subhanahu wa ta'ala n'asinziirako ogwo okuwa obulamu obulungi. Allah nga wamuwa obulamu obulungi, wamuwa mulimu mutono, ye n'akuwa in abundance obulamu obulungi. Okitegeera? Kakati igwe bw'ovaayo gy'oli noga nti omulimu guno gulabika ng'omutono, gwakusaddaaka, kangukole mbeere consistent ku gwo. Ye Allah nga nti falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Budala, Sumayya, Maimuna mumuwa obulamu obulungi nga Allah akuta ebitaala nga bikuta. Bw'olemererwa ne weefuula atabifaako, after all nkola nnyo, mirimu gyange nja gitetenkanya n'ebifaanaganako bwe bityo, nga Allah aga nti maishatan danka, mumuleke ensi esooke mumukubamu ku kibooko. Mumuleke ensi esooke mumukubamu ku kibooko. Kakati Allah tabaraka wa taala bw'akuleka ensi n'esooka nekubamu ku kibooko, okyuka oluvannyuma noga Allah wange tukoze tutya, odda ku drawing board noga nti ayi Allah tukoze tutya. Okiraba? Kati Allah bw'omugamba nti tukoze tutya, ate gwa takuddamu, wabula gw'olina okulongoosa. Bw'omala okulongoosa nga Allah subhanahu wa ta'ala ga nti ategedde, kakati gwe oluvannyuma lw'okutegeera nga Allah akukyusizaamu ng'akuwa hayatan tayyiba. Okitegeera? Obulamu obuki? Obulungi. Naye bw'ogaana n'olookinga nze after all sibiriiko, simanyi, nja kukola, nyina amaanyi gange, n'ebifaanaganako bwe bityo, ye nga Allah akukyukira akutunuulira. Bw'amala okutunuulira n'akustudyinga aga nti maishatan danka, mumuwe ku bulamu obwakanyigo. Allah nga akukyusizaamu. Akanyigo ako bwe kamala okujja, wallahi tewali muntu ayinza kakujjamu okujjako ate Allah subhanahu wa ta'ala. Bannanga abantu bangi ababaddeko wano nga bayina, nga nze naawe tuli bajulizi nti tebakyalina. Era mukkirize mbawe amawulire ag'essanyu, insha Allah mugenda kugawulira, abamu muyinza obba mwatandise n'okugawulirako. Salam Charity insha Allah mummwe bennyini mujja okuyita wakati mu kuteeka amaanyi mu Qur'an ebigambo bya Allah, wakati mu kuteeka amaanyi mu Qur'an, nkootinga bulungi, mu kuteeka amaanyi mu Qur'an ogisaasaanya, okuba katugale nti kale buli maka gabe nga galimu harufun, ennyukuta mu bigambo bya Allah. Eleese project gye mujja okuwulira, era abamu gye mwatandise okuwulira.
Project eyo wano tukakasanga buli muntu ajja kugisobola. Gwe mulimu omulungi gwe tugamba nti buli muntu anywere n'ogwo gumu ogenda nti Allah nze ogwo ngwekutte nga buli muntu n'owa wansi buli maka nga gasobola omulimu ogwo gwe guliwa baguyita 1000 project nusu 10,000 buli muntu naye ng'olukumi lwowaayo lwa wiiki namba gwe omuntu ogwo bwe muba ng'ewaka muliwo abantu 5 kitegeeza muwaayo 10,000 mu wiiki ennamba buli omu 10,000 bwe muba nga muliwo 10 muwaayo 1,000 ekyo nno kitegeeza nti omuntu mu mwaka omulamba nga buli wiiki azze awaayo ennusu 10,000 awaayo emitwalo rafule gibe 5 segera rafule gibe emeka gibe 5 oyo omuntu ogwo naye luvannyuma lwa mwaka bati okikoze consistently buli wiiki owaayo kakati igwe ne weepima munoga nti ogwo omulimu ngusobola oluvannyuma luga nti ngusobola n'onywera n'ogukola lillah ku lwa Allah era bw'omala okugukola ku lwa Allah n'omuga nti Allah nange ntereereza obulamu oli kitundu kwabo abagenda okukola omulimu ogwo oba nagwo gugenda kukaluba tuli fenna oli kitundu kwabo abagenda okukola omulimu ogwo oba toliiko naye nga gwa nusu olwo buli wiiki gwe ng'oli committed nti 10,000 lwange nyina odduwayo era enkola egenda kujja butya bwe tugenda odduwayo era baatandise dda abantu okulaba nga omulimu guno tugutembeeta insha Allah mpaka ku nkomerero. Kale Allah atujjulule nga tuli ku ogwo omulimu. Ayagala okumanya butya bw'ogujoyininga nze nkubiraako ku simu yange. Bw'onkubira kitegeeza gw'ogwa mu nze benzijukiza. Waliwo Haji Karimu bajjukiza, Haji Abdul Karim Kalisa bajjukiza, waliwo Haji Abdul Salam Kinobe bajjukiza, waliwo mujja kubawulira abantu ab'enjawulo. Tulinga 10 nga ffe tuguumyemu omutwe insha Allah. Naye buli omu atembeeta babe tulabe ng'omulimu gwa Allah subhanahu wa ta'ala tugi Qur'an ebigambo bya Allah tubituusaako ettaffaali paka Allah lwali tujja mu nsi. Tuli fenna era mwabali ku salaamu obudde buno ndowooza mwandi eyunze kwabo benzijjukiza sijja kugaana kuba kubira kasimu ayo nno kitegeeza akasimu kange mba nnyina okukabawa 07 54 755 159 0754 755 159 buli maka kati awo bwe mubeera amaka 10 nga mmwe muliko ennamba yange mmwe mugifune nze munkubire mbawe guidance butya bwe tugenda okufandinga Quran project eya 1000 nga mu mwezi omulamba osaddaaka 4,000 1,000 2 3 4 mu mwezi omulamba segera mu mwaka omulamba ng'osaddaaka emitwalo 5 ya Rabbi ani agenda okulemererwa omulimu ogwo kati gwe taata atulaba barabara baana bw'oyinaawo nti hajati abaana tuli 10 seka ffenna mutuwandi kuba ebintu bigenda beera fomu munaagenda okulanga Qur'an ebigambo bya Allah wallahi mubitaddeko ettaffaali ddene kanzire mungisome ennamba yange y'essimu agikuba ekyali
nkyali mu studio sagikwata eri 0754 755 159 eyo bw'ogikubako butereevu ombuuza seeka 1000 project egenda kutambula etya osegedde wallahi olwolu 10,000 era buli akuba wano bw'otegeezaayo abantu 10,000 nobaga nti enamba ya seeka yiino gwe 10,000 lwo tugenda kuluwanga bwetuti era salaamu kyalite eno ekintu yekiwomyemu omutwe kakati mutunoonye ibaada zino ez'okusaddaaka obukadde zijja kukulema bw'ona alinda oweze miliyoni osaddaaka wallahi tojja ggiwa ojja kumalako omwaka nga togikutteeko lumu nti yanfisi teyiriko byakukola naye 10,000 olwo olwejjukiza kampeeyo 10,000 lwange kampeeyo 10,000 lwange kampeeyo buli wiiki bwe noyinza ogaluga nti nze mpaayo omwezi gwange 10,000 zange mmeka oba nze kampeeyo omwaka gwange mwebaleebalemu awo abaana ewaka obabale omanyi nti ewaka nyinawo 6 ffe tuwaayo akakaaga kaffe buli wiiki era nga mukasuula nga gwe mulimu gwe mukutte nze nkakasa olw'okuba tuli ku bigambo bya Allah bye tugenda okufaako n'okusaasaanya haqqan ndayira ntya Allah ndayira ntyani ntya Allah wallahi obulamu bwaffe bujja kutereera gano amaziga ge tukaaba nti ensi etuyinze gajja kuvaawo lwaki ti buli makaafa zaali galiko omulimu gwe gwekutte gwakuwa mu kkubo lya Allah nga Allah yagaa nti bw'osaddaaka kkubisizaamu gweoba okyalina essuubi eryavuwala ate nga maazaalika tuli ku bigambo bye Allah jalla jalaalu bye tunywereddeko bweti tutambuze tugaye nti bigambo bya Allah kubanga project eno eri ku Qur'anul Karimi Qur'an naye gye twogerako eyo gyogenda oweerayo nnusu 10,000 wulira Allah bw'agyogerako law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin lara'aytahu khashi'atan mutasaddian min khashyatillah Allah abagissa ku lusozi lwandisebengeredde lwonna ne luggwawo obuzito bwaki naye gwe ogenda gifandinga with only 1,000 na nnusu 10,000 1,000, 200, 300, 400, 500, 600 buli wiiki ne bwoboga buli lunaku osuula ennusu 200 wallahi ewiiki eggwako ngo 10,000 olufunye lw'osindika togenda dduwa Abdulaziz terugenda gasa Abdulaziz nedda lugenda gasa igwe n'oyo omuvubuka ali eyo atamanyi Qur'an n'oyo alina amaka agatali mu Qur'an kopi agifune bazivunule mu nnimi zammwe buli omu lwasinga okutegeera insha Allah project etandise mbagambye kanziremu mbasomere enamba yange y'essimu mwe mwegatteko kati mmwe abankubira mumanyi oli ne bwakkubira omulala omuga nti nze ndi mu gurupu ya Seeka Abdulaziz Bukenya Kimirante gye tuweerayo gwe ng'otambula na gurupu ya Seeka Abdulaziz Bukenya Kimirante naawe nga bw'ofeffetta abalala awo ng'obaga nti ennamba ya Seeka yiyo 10,000 tolusobola buli wiiki tindusobola luwengayo ate toluwa Seeka wabula onyiga direct nga zigenda mu digital system ya salaamu kulabanga Qur'an tugisitula tugiteeke waggulu naye nga kyetunoonya ki falanuhyiyannahu hayatan tayyiba Allah tuzuukiriza bulamu bulungi Allah tufaako kutuwa bulamu bulungi ani atabwegomba nze nammwe ani atabwegomba obulamu obulungi wallahi tubwegomba kakati igwe wewekwatira ensonga noga ogwo omulimu nanka ngwekwate 10,000 olunja dusobola buli wiiki 10,000 zisobola buli mwezi nga guli committed niba ogamba kujjukizaako wallahi ffe tujja kujjukiza okitegeera naye osobole okubaako n'omulimu gw'okwata ku lwa Allah ogaye nti guno nze Allah mpaka ku ggulu kukka ngenda beera ku guno nga gwa nnusu 10,000 gwa nnusu 10,000 buli wiiki la hawla wala quwwata maka ki agatagenda kugusobola 0754 755 159 eyo ye yange gwe nnoonya okkirizibwa n'ogigaba
tonumala nakumbuza seka ne gundi muwe namba gwe munnyonnyola mugaye nti waliwo Quran project ey'okusalamu ya nusu 10 buli wiiki omwezi 10 yazi 4 kubira seka akunnyonnyola ebisingawo nze ngonkubira nga tukunnyonnyola enkomerero wallahi ng'otandika kuwayo 10 ng'obala baana abo bw'olina ng'obaweerayo tugenda okumalirizanga wallahi buli maka gali mu bulamu bweyagaza nga buli maka gali mu bulamu bulungi kiraba abaddu n'abazaana ba Allah noonyaayo omulimu gwe weekwata gw'okola Allah waakuzuukiriza obulamu obulungi abantu nga bakaaba baaliwo kaaba alina ku ssente ng'olwaleero yaakhe tebakyaziraba essente naye bino byonna bye tukola tubikola ffenna tutereere ate tusinkane mu maaso ga Allah nga tuli bulungi nga tuli mu bulamu bulungi kati salaamu bwekuleetera project ng'eyo Quran project ya nusu 10 buli wiiki nga waayo 10 Allahu akbar walillahi alhamdu tolinda kuwa bukadde gwe waayo leero 10 lwo wiiki ejjo weeyo 10 lwo n'eryo weeyo 10 neero nga na zino program owaayo kyoyina naye nga gwoga nti luli 10 lwange lwa Qur'an Allah gwe mulimu gwe neekutte nange Allah ompa obulamu obulungi falanuhiyannahu hayatan tayyiba Allah yanoonya omulimu man amila salihan gwe kologu nga mulungi ebisigadde obirekere Allah subhanahu wa ta'ala kologu nga mulungi ebisigadde obirekere Allah subhanahu wa ta'ala kakati gwe omulimu gukubuze gwokola ku lwa Allah asinziire ku ogwo agaye nti nange Mariyamu kammote Amina kammote Siraje kammote gwoba olinda Allah kuyambe kale mu nfaanana etya Namwanje Sharifa Dimba Amina Umar Wanyonyi Namugenyi Mastura Halima Mutonyi Kanifa Babire Nambiru Aisha Musisi Abdul Zubeda Mawazi dineri nyanga mmanyizi to atawa kojja wange Nabawanika Umar Wanyonyi Dimba Amina Aisha ate Mbabazi Zaliyat Namata Aisha Nawire Nabanenya Mariyat Mariyat yoyo gwe mmanyi Said Kamara Ahmed Kizito Said Kamara nabalala manyaga mwe gali manji naye badde mbagamba baddu ba Allah omulimu gufune gwokola ekikusibye mu bulamu obwo bwakanyigo ekikulowooza nti gwe Allah subhanahu wa ta'ala tayina kyakuwa ekikulowooza nti Allah jalla wa ala takuwa kimala gwe weebuuza omuwe kimala ate ng'ekikulowooza ekyo tubikola butamanya abaddu n'abazaana ba Allah tutereere oluvannyuma lw'okutereera insha Allah twekwata emirimu buli omu afuneyo kati nkuleetedde ogwo hot cake Quran project nusu 10 buli mwezi ng'owaayo 10 procedure tugenda zibawa nga yo omanyi nti eyo procedure yange ya Quran project era nga ekuleetera bulungi Quran enkomerero omwaka ogenda okugwa ko wallahi ng'osaddase emitwalo gyegi 5 kiraba kubanga bw'obanga owaayo 10 buli mwezi tuziteeke ku calculator nga nammwe wallahi mulaba olabe ddala kyekisaanya okuwa Allah 10 buli mwezi emirundi 12 gy'emitwalo 48 kati bw'ogattako ezo zisindika gy'emitwalo 5 kiraba kakati gw'omuddu n'omuzaana wa Allah oluvannyuma lw'omwaka ng'okyekutta ogwo mulimu gwo assignment wagikola ne Allah oliba okyayinayo obulamu obuyinza okukaluubirira nkugambye ayagala ogyegattako
nkubiraako asobola okwanguyirwa waja Abdul Karim Kalisa okubira aja Abdul Karim Kalisa omugende nti haji nsaba kwegatta ku group yo eyabo 10 buli wiki naye mujje insha Allah tukole omulimu gwa Allah ogwo nkakasanga tujja gugusa nze nkubira ku 075455559 tulabe nga project ya 1000 ate tujiwa enamba ennene niwe tuba abantu miliyoni namba nga ffe tugukola omulimu ogwo buli wiki ate nga we can do it gwe afunye enamba gwojiwa abalala 10 baga mumukubire gwojiwa abalala noli nomuga nawe nonyayo abalala ogenda okulaba nga oli gyoli tetwerabanga nako nengo ino omulimu gwokola ku lwa Allah ate nga Qur'ani bwegasa abalala n'ebifaanaganako bwe bityo. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أتيناك ربنا اللهم معترفين بذنوبنا فاغفر لنا اللهم وثقل في موازيننا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة ماتوا على ذلك. ربنا إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن ومن غلبة الدين. وصلى اللهم تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبا الله سبحانه وتعالى bampere ekirungi Allah bawo bulamu obulungi Allah teleeleza obulamu ewekutte Allah asumulule naffe Allah atuwe emitima egyagala okukola emirimu egituze eri okwagala kwe n'okutusumulira obulamu obulungi. Nsigadde Abdul Aziz Bukenya Kimirante nkoze na Abdul Majid Yasiri abaddeyo kumpeereza amannya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا الله